ebizibu n'okusoomooza bitunuulirenga nga maama alina ettu nga lituuse okuzaalibwa, ebisa nga bizze, okwo kwe kusoomooza. Kyokka okusoomooza okwo tekitegeeza nti waliwo ekizibu eky'amaanyi ekiri awo. Okusoomooza okwo kuba kukubuuza nti weeteeseteese. Mu kweteekateeka baba bakubuuza nti okoze by'olina okukola. Mu by'olina okukola kiba kitegeeza waliwo obulamu obujja obwagala okukwegattako. Kale n'okusoomooza bwe kutyo bwe kuli. Tusanga ebisoomoozo bingi, era singa twali tusobola okujja ku mpewo wano ne tubabuulira mwali badde mwewuunya, naye ng'ate era ebyo mwenna mubimanyi bye bibeera mu nsi. Osobola okukeera ku makya omuntu nga takumanyi kigenda wala, n'olw'okuba alemereddwa okukutegeera ye n'ateekawo ye kyayagadde kubanga takutegedde. Kale oyiga buyizi ate nga tojja kugenda mu nsi ng'onnyonnyola. Naye bagamba nti ebiseera ye mulamuzi omukulu. Time is the best judge. Tewali ky'osobola kukweka, tewali ky'osobola kubuza nga kiteekeddwa okutegeerwa, era ekiseera kituuka ne kitegeerwa. Gwe ky'osigazza okukola era ky'oba olina okukola tokyusangamu mu ekyo ky'obadde okola. Toterebukangamu, oteekwa okusigala ng'okola ekyo ky'okola. Olwazi ne bwe luba lw'amaanyi, ne wabaawo ettondo ly'amazzi eritonnyako buli luvannyuma lwa sekendi nga 3, naye nga lisobola okutonnya okumalako omwaka, olwazi olwo lutuuka ne lugondera ettonde eryo ery'omujjirano. Ekitegeeza nti ekintu ne bwe kiba ky'amaanyi kitya, n'osigala ng'okola ekyo ky'oteekwa okukola, ng'ate bw'oba okikola teri abaakutumye wabula ng'okiwulira okufubutuka mu ggwe, nkukakasa nga bwe baawandiika mu Possibility Thinkers Creed nga nsisinkanye olusozi nja kululinnya, bwe silulinnye nja kulukubamu ekituli nduyitemu, bwe siluyitemu nja kulufuula ekirombe kya zaabu, Mukama Katonda nga ye mubeezi. Kale toggwamu maanyi olw'ensonga obulamu tebukomaawo. Okyali mulamu, atannafa teyeevuma nsi, okyali mulamu. Bw'onookoowa kigenda kubeera eri ggwe, kubanga kye twayiga era ne kye twakakasa nti ne bw'okoowa tekikyusa era tekijjaawo ekyo ky'oyitamu na kusoomooza kw'onoosisinkana. Ate nabategeeza emabegako nti okusoomooza kw'oyitamu kwenkanankana n'ebirooto by'oyagala okutuukako. Eyasiga ensimbi ze obukadde 10 mu mulimu teyenkanankana yasiga 5,000 ate teyenkanankana yasiga kawumbi. Obudde ow'akawumbi bwawaayo si bwenkanankana bwa 10,000
ate tebwenkanankana bwa mutwalo oba 5,000. Ekitegeeza nti buli ddala lyoyagala okutuukako kwe kusoomooza kw'osisinkana. Tusabibwa busabibwa okuyiga okuteekateeka emyoyo gyaffe okuguma, kubanga olugendo teruba lwangu, naye nga bwe yasuubiza nti atukwata n'omukono gwe ogwa ddyo, newankubadde nga bandigwa ku njuyi zombi, gwe newankubadde ng'osimattuka oba osirittuka, toligwira ddala mu bunnya, kubanga akunyweza n'omukono gwe ogwa ddyo. Olwaleero 11 ezzooba lya museenene, newankubadde enseenene zirabika zeegaanya abantu. Ezzooba lya museenene mwaka 2023, ennaku ziweereddeyo ddala, ennaku z'omwezi 2 Desemba tugenda kubeera ku Popol, omugenyi omukulu era agenda okutubuulira butya bwe yatandika ne bw'atuuse ne gy'alaga. Ajja kubeera ow'ekitiibwa Gasita Lulenta, Gasita Lule eyakazibwako eryantakke olwa businesses oba emirimu egitambulira mu buufu obwo. Tujja kumanya naawe jangu owulire nti omuntu asobola okuva ku ggaali n'atuuka ekiseera ng'asobola okuwa abantu abasoba omutwalo emirimu, ne babeezawo obulamu bwabwe n'amaka gaabwe ku lw'ekirowoozo ky'omuntu oyo. Bwe tubyogera wano nti manya ky'oli, manya omulimu gwo, abamu balowooza tubeera mu byakusaaga, naye olunaku lujja kukya bino ebizze byogerwa birabweko nga tebikyasobola kukwekebwa. Kale kyova olaba nti teweenyooma wonna w'oli osobola okutandikirawo, kevu n'oba ng'oli mweteefuteefu okusigala ng'otambulira mu ekyo ky'oteekwa okukola. Waliwo ebigambo 4 bye njagala twetooloolereko leero. Ekisooka bakiyita purpose, ekyokubiri bakiyita conviction, ekyokusatu bakiyita vision, ekyokuna bakiyita passion, ekisembayo bakiyita inspiration. Jo bwe twabadde ku ssettendekero e Makerere n'abaana abo abamu abasoma amateeka babadde ku School of Law naye bankoba za mbogo, twagabanye nabo ebigambo ebyo. Waliwo abaana bangi kaakano abazze mu luwummula, ate okutegeera kaakano tekukyaliko myaka, kubanga wabaddewo okuwaanyisiganya okuggyako abo abatalina maaso naye alina amaaso yalaba. Wabaddewo okuwaanyisiganya nti omulembe omuto, abaana babato bemunyooma olwaleero, abato abatuula obutuuze ebigezo byabwe by'ekyomusanvu senior 4, ate mwe mutudde obuyinza bw'ensi empya. Era mujja kubasisinkana abaana bangi ab'omulembe guno abato nga bategeera ebintu bingi, nga byewuunyisa abantu abakulu wa gye baabijja. Akabonero akalabika akannyonnyola ekirwawo okulabika nti wabaddewo okuwaanyisiganya kw'obuyinza bw'ensi. Kale totya kuteekateeka mwana newankubadde akyali muto. Emyoyo gyabwe gisituddwa nnyo tigisobola okutegeera ebintu ebimu ebyatutwaliranga ebiseera okutegeera. Kale era mbakuutira nti ne mu musomo abaana mubaleete, kubanga ensi gwe gy'olengera akuze agenda okugituukamu yoyo gw'otambula naye omuto. Gwe Katonda akyakulekedde kimu maanyi,
naye obuyinza ono yabulina. Omuto yeetaaga amaanyi ate omukulu kati yeetaaga obuyinza. Obuyinza bukuweebwa gw'otwala ye muto yakuli wansi, naye amaanyi ge gakuuma akuwadde obuyinza.